justifies you. Bobanga osome mu Baluumi bwano oluyiyo lusokera ddala agamba nti tebaliko omusango abo abali mu Kristo Yesu, kubanga omusango gwabwe gwonna Kristo yagutwala, yeetika omusango gwabwe n'agusasulira omutango. Kati gwe nange we are free. Ekyo kikubireko Yesu mu ngalo. Haleluya. We are free. Naye ebyo byonna bijja lwakwagala okunene Mukama kw'alina eri obulamu bwange. Okwagala okunene, njagala nkutegeeze kino. We are not talking about the general church. I'm talking with individuals. Ekyo kifune nga gwe otegeere nti Kristo nze yanjagala nze nandaga okwagala, nange kamwagala. Kubanga agambye bino, he glorified. Ate akugulumiza, alimusa n'agulumiza abantu be, agenda akugulumiza mu ngeri yonna. Mukwano njagala nkutegeeze kino, Kristo mu puroguramu ye bw'amala okuyita n'akulongoosa, akugulumiza. Kati alina okugulumiza era lindirira okugulumizibwa kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Haleluya.